enteekateeka eno eyitidde mu kitongole ky'ebyobulambuzi n'obuwangwa nga yakuyamba okwongera okuyingiza ensimbi mu ggwanika ly'Obwakabaka bwa Buganda mu kusikiriza abalambuzi mu ssaza lino. Enteekateeka eno okusikiriza abalambuzi okwetanira ebyobuwangwa ebiri mu kitundu kino erandise n'empaka z'abanalulungi bano nga nabo bakweyambisibwa nnyo mu byobulambuzi obw'ekitundu kino ebirabika nga birekeddwa nnyo emabega. Bw'abadde yatongoza okusunsulamu kuba n'atuuka ku ddala ly'obwanalulungi obw'Amawokota, omumyuka wa Kayima owookubiri Oweekitiibwa Hajati Rehema Kasibante ategeeza nti eno y'emu ku ngeri essaza lino gye linatumbulamu ebyobulambuzi. Waliwo traditional oba gomesi oba kiki ye nga bw'akola ki kati biriri ebiyiiye ekintu ekiyiiye eyo nayo feezi n'eyitawo nga muyiyiza mu kintu kyonna n'ayitawo. N'ayambalanga bwe twambala oba gomesi oba kiki n'akola ki n'ayitawo. N'ayambala biiki weya n'akola ki n'ayitawo. Kazo n'ayitawo. Ezo zonna engoye alina okuba nazo. Bo abawala abeesimbye mu kifo kino bawerera ddala era nga buli ggombolola lisindise abantu basatu okuvuganya ku bifo bino. Mu bano basuubira okujjamu omuntu omu anaafuuka Nalulungi w'Amawokota. Avunaanyizibwa ku by'obulambuzi n'ebyobuwangwa n'ennono Frederick Bombo atangaza ku nteekateeka eno. Ffe nga Mawokota twasalawo tutandikire mu magombolola era kye kino ssebo kyolabye nti buli ggombolola tugenze tulondayo omwana oba abaana okusobola okubeera nti buli omu yeetaba mu nsonga eno. Abantu balina okutegeera omulamwa oguli mu bigambo by'obulambuzi. Ebigambo by'obulambuzi mu Uganda bye bikyasinze okutuleetera ssente ez'ebweru. N'olwekyo tulowooza nti nno mu kyo ebitundu bingi nnyo bye tulina mu ebyobuwangwa n'ebifo ebirala byali badde ng'ebyobulambuzi mu Buganda ne mu magombolola. Kati nga tulowooza nti nno mu ngeri eno abaana bano twagala obakozesa ng'olusekese oba olutindo kwe tugenda okuyita okuleeta abantu baffe mu ggwanga muno era ne mu ggombolola okubeera nti no basobola okubeera nti bajja balaba ebyobulambuzi ebiri wano. Bo abeesimbye ku bifo bino boogedde ku byobulambuzi ebiri mu kitundu kino bye bagamba nti Buganda yandibifunamu ensimbi. Nga lwazaalibwa buzaalibwa kuba kwasigalako n'amaviivi ag'omukazi yaluzaala. Tuyina olubiri lwa Kabaka Chwa olwasigalira eri lwali awadde mutabani we Mawanda. Ebyobuwangwa byonna byavaako tekyali kiriyo. So nga we tuba nga twekobaanye n'abatwala eggombolola yaffe eno tusobola okubizzaako ne biba nga biddamu okutereera obulungi. Ekijja tuleka nga tuli ngalo nkalu wazze bajja tuwa ssente. Bajja kuleeta ssente nga bazze okulambula ebyobuwangwa bwammwe okugeza omuti gwa Ssekabaka Chwa gwe yasimba ku ggombolola lino ery'ekituntu. Abaana bano tubawa obuwagizi bwaffe bwonna ate tukunga abantu ba Ssaabasajja yonna gye bali babawa obuwagizi. Mu birala ebitongozeddwa mwe muli ebyemizannyo omuli ekigo okuzimbya emibiri ssaako ebibuuzo era nga bino byonna byakuyingiza ensimbi mu ggwanika lya Buganda.